kubajjukira ye lwe lubadde ali tuvuddeyo ng'olutuze Makindye musenguse kireka tuzema nga mugamba kantambule ngende mu Owino wakiri banampa akasente bwenkola mu hoteli nga ngula ki akamere nengenda nga bampa ne 10 meka 12 nenga zimala era ng'ogula kasita ogula emmere yawaka n'ogula kamere oloka transport kadambulawo okuvaawa Makindye wali ku olumbawo olwo nimba mu Owino watuuka akalimu kana ak'omu Owino ak'okufuna mmere gye bagaba 13 okafuna otya soko mbu yonna kulusooka mwami akantu kamugudde ku liiso mwami bamugwa mu liiso waliwo neyiba nga neyiba gyakolera nga mugamba naye omwami wange alwadde olwawezeza wiiki tafuluma mu nnyumba nembuuza kati ntuule wano olwo wiiki wali olya nga twali yayinawo ko kasente kano kemutereka kati ngenda okulaba kakendedde nemugana ye kati ntudde wano tunaalya kisinga essente okuliiso terikola ki teriwona era lyatwala emyaka ng'ebiri nga teriganya okuwona wiiki emu etuuka nga ngenda twava wali nga nvaawo Makindye nga numba Owino nga tutambula natambula omwo eri mu Soweto obadde nga neighbor yakuzigirira akalimu kano mu Owino yaŋŋamba mu Owino wabeerayo emirimu kasita okeera gwokeera n'obuuza era bwe nakeera nagenda eyo mu Soweto nalumba Soweto nga numba Soweto nga baŋŋamba tulinawo omulimu nga ntandika mulimu okukola ng'omukazi angamba nja kuwa 13,000 nga ngamba siwabi nga naye ngamba 13,000 nja kukola ntandika okukola tukoze bampadde 13,000 nga bazimpa bwe ngenda ngerayo ne hafu y'omuceere oba oguzeeko mukene nga mugenda ngo kasita musulanga musiiba ne musulanga mulidde nga kasita wanyukanga sawa mmekolo sawa 6 ku 7 gw'emisana bali bakuta sawa nnungi nga tutandika 12 tunuka sawa 7 ekyenkya kiba kiwedde nali ntunda kyanca kati awena okumalamu ebbanga ki olwo nagumalamu ndoozi omwaka nga gumu n'ekitundu era ogwo gw'okufuna 13,000 buli lunaku kati bwe namala olwo omwami ye era akyali mulwadde liiso era nga naye yatuuka ekiseera n'agenda mu ddwaliro Mengo naye nga bwafuna chance bwagenda bwakolayo akasente k'eddwaliro ani yali akamuteekamu ugwe abeewaabwe nze nga nnonya kyakulya kati nga tannaba kutuuka ku kulwala yali akola kalimu ki yali ayina paakingi washing bbe nga bakuuma nga yagicontrolling ayo nga bogamba nti gyalina n'aba babolikolerawo supervisor kati bwe tuvaawo awo nga maze okuvaako nempera nga ngukoye ne muganda naye njagala nfuneyo omulimu nga gwange kati kwe kumpa capital n'entandika ogwa kyayi eyo mundeeba olaawonyeemu era bw'atyo ng'era eriiso likola ki bigenda limuluma naye nga ali asobola okukola lyavaako kiri ekimuluma ennyo kati nemala nenkola ki nentandika okugenda ebyo mu byakyayi nenfumba kyayi eyo mundeeba ofunye akafo wakapangisa sente mmeka njagala kutegeerera ddala omuntu ali eyo naye afuna ekifaananyi otandika na mitwalo 2 oweereza emmere mu Owino okooye okomawo ewaka omwami yakuwa kapito wa mitwalo emeka yampa emitwalo kubanga nasasula ekifo emyezi bansaba 2 nanguli ebinika yaliwo n'ebikopo sister wange yabimpa sister wange akola nakasero yampa ebikopo ne mugamba naye bampadde capital bansasudde emyezi 2 emitwalo 4 kati mpa sina sena ngamba nineyo wana ebikopo nabimpa binika yaliwo nentandika okukola sister yakongerako ku binika ebikopo yanyongerako bikopo nenge binika nalinjirina n'ogula sukaali nengula sukaali nentandika ogula sukaali naki sukali na kisanga tewabawerangako kyakunywesaako obulamu butandika bakasitoma abasooka obayingiza otya olwo banne tebibeera byangu ndabawo tebiba byangu kigambo ky'abakasitoma n'otuuka n'otambula oli n'akuvuma oli n'akuyisaamu amaaso kikopo kikyafu anyanywera mu pulasitiika oba oli n'akunywamuwa n'amala natambula n'ogenda okuddayo ku mubanja nga taliiwo olwo lonna otoba oli n'omwami wo olwo abaana mulimu bameka omwana twalina omu era olwo mbivuddemu
kati ate angambe muganya naye bya chayo mumazeemu bbanga kyololo ko muveemu nafuna oluma nfuna olubuto olwokubiri okyali mu chayi olwo nekyawa bakasitoma byantamye okutambula nkitegeera nengamba kampumule chayi naye nga ye mukumuwummula wali otandise okuyingizaayo ku kasente ng'olaba chayi akukolera kaali kati nga omanya abaggalaji nesasula yaabwe nayo munaku alabye otyo banenga abaggalaji tebagala kusasula bali awo tate sinnakola bannaye neŋŋamba ye bino nendivaako nobiwummula nampa kapita ate mukama yamuyamba naawona nanteeka mu kapito w'engoye nemukyusa akalimu ngoye kati obwo busuka bw'abaana osala ndiboota ngenda kulonda odiya nonze engoye amatishaati biki awo tukuta omulimu ogwokuna jjukira twatandikira mu dduuka tuzze mu Wuuno mu mmere tuzze mu caayi tumufumbira wano mundeeba kati mundeeba tuvudde mu caayi kati tuzze mu ngoye kutambuza nno mu butale batuyitanga na bakansaze mpulira bakansaze era nga boogera bakansaze baabo olwanti bwoba tonnatunda olwo bakansaze kansaze kiva nti sifunyeewo leero olusaze tonnatunda olwo bakansaze erinnya lye lwa bakansaze nentundayo natundayo emyaka nga 3 ozonga zitambula zaali zitambula buno obutale bw'omubuulo naye nga kale zatambula bazigulanga naye nga sente zigira mu transporti ate ze bakuwadde kufumba akameeza nga tezoza mu transport ate ogenda okudda ng'ate gwe ng'olaba si mulimu ezigenda okulonda obugoye zigendedde mu transport ez'emmere nazo zigendedde mu transport ate ng'olina okuwempooza kiki ekyazibuwaza engoye zino okuba nga tofunyeemu waliwo embeera ey'okusoomooza gye wasanga mu butale embeera ey'okusoomooza bw'oba towadde nampooza engoye zo bazikwata ne bazituyoola ayita ayoola za sente booza nno yabeeranga ya mmeka 5 mu kaseera ako ogw'omwaka ki ogujjukira yali 210 n'emeka 12 211 awo nenguva nembeera waawuko mu ngoye n'owulira nga nazo ziganye naye bwe natuuka era twakolera kasubi kolo n'ensitula omugugu gwe ne muganku buulira omugugu gwo guugwo oguwaani olwo mwami akabuto kali mu bbanga ki olwo mmaze okuzaala bizinesi wagitandika oli lubuto eno ey'engoye eno kugiyingira namala kuzaala nolokogiyingira ng'oyiribana kino omwana wo mu butale omwana olwo omulekeraani oba nali nga muleka yali avuddevuddemu oba nga muwadde jjajjaawe maama wo ozzeeyo ekyotera jjajjaawe eno weeruweeru azaala omwami kati tubeerawo nemukwatira omugugu gwe nenno nemugamba akankwate omwana wange tudde mu kyalo nze zino si bizinensi ey'okusabanga buli 10 okunyongeramu si bizinensi kati bambi kwe kunkwatira n'angamba gira ng'obeera lwaki yalemese engoye wali ozipaapaaza muwendo zaali zaalesikuba tishaati yabeeranga ya 15 obusuuka bw'abaana bwabeeranga bwa 15 naye nga tebitambula naye nga bitambula n'obitimbako n'otunda ate ogenda okutuuka okugenda okusuubula ebintu nga kapita olusi wamu yagendedde mwe bannange otyo edduliya togiraba ezoganya engoye omugugu ogugaya nnyo wammwe waawo nengenda mu kyalo kuli mukaka ngende nnimera namalayo ndoze mu kyalo ekyawa kyekyotera olwonoba saanoba namugamba kangende nsooka empumulemu nga mpulira bikoze eki naye nga muwuliziganya bintamye nakkiriza ye omulekawa awo kawaala olwo mukyusizza ekifo tuli kawaala eyo mwakapangisa katogo mulundi gwakusatu kati bwe twagenda bwe twamalirizaawo naŋŋamba ngenda kukolera akadaala nankolerawo akadaala ekawaala kati okyotera wamalayo ebbanga ki myezi gyalinga 2-3 najja kunona nenzija nze naye ankubira essimu nanga nfunye ssente jangu okole nkufunidde akadaala waliwo omukwano gwaffe so bambi yafa natufunira ekifo ne tupangisaawo ekyakadaala k'omunyanya kadaala k'ennyanya nenkakolako
naye nga ndina musaala mutufu kakadala k'ennyanja sikevuma sikevuma otyo otagala kubanga mpoze ebisoomoozo nakafunamu ebisoomoozo naye nga n'ebirungi byalimu bana natuuka nekakolako ebbanga omwami n'alwala naddamu n'alwala nga bulina n'okusula emulago ate nkomewo nsuubule olwo omwami ate kyekimulumbye oba yafuna accident bw'afuna accident bamutwala emulago yali ya boda namutwala emulago olw'emirimu nga ye ate ali mugiriwa kuba bifo mukyusizza bamutomera yali kugundi kutambula ne babatomera ne bamutomera yali atambula bibye ku kkubo ne bamutomera namala ne tukola n'agenda mu ddwaliro ne babeera emulago bannange ebisonga nga tannagenda mulago mu kumutomera olwo yali yeekwasaako kali mu ki era yali akyalimu ogwo omulimu ogw'emmotoka kanaabe boys yali nga alinawo abo abaana bakola ebyo ebyokugira egundi nemala n'abeerawo ne mujjanjaba nga nsula mulago buli lunaku nenkeera nentambula nenzije Kawaala osula mulago mu ddwaliro nenkeera nenzije Kawaala netuuka omukazi neiba wange yali alina nga yatundawo manda nze ntundawo kadaala nga nkeera nensuubula ennyaanya nemuteerawo nze ate nentambula nenzirayisa nozibala obala nti sente bweziti oba akoze 15 neŋŋaye kasubi nensuubula ennyaanya nenfisaako ez'okulya ate neŋŋendawa kati wamwesiganga ng'obala emmaali esente zinaavaamu oba walekanga bulesi nabulekanga bulesi nga kubanga naye yali anneesiga nga nange mwesiga kuba yandekeranga bizinensi ye ngeri mbukadde nga nange ali mwesigwa gyali netutambulirawo mpola mpola omwami mukama nakola ki nanyamba nakola ki naawona nene ngendanga muneegomba okubaana nga nsaba mukama nange njagala ngendeko mu kibuga nkwateko ensawo nafusulanga kumpi naye nga neegomba naye nga mukama naye njagala nkwateko ensawo nga bwe nva mu takisi nga nva e Kampala omukyalo oyo yansekereranga oyo gwe natundanga naye nga mpulira bagamba yalina kakapita akatono ate azungazunga bakugeyo olwo oyo gwe nalekeranga bizinensi ate ey'obukadde nga gwe wali omukuumireyi ate akukyuseeko kati tolabanga yali takukolera biriyo kubanga wamulekeranga emmaali nga temwebaze namulekeranga nze nga nguze ennyaanya anti zabeeranga olumeka bakuwadde ennyaanya 12 nusu 10 era ng'omanya kuliko bibiri byebiriko osubudde leyiko wa 10 kuliko buleyiko 2 byali byebala byokka nga tebyetaaga nakola ki omanya otyo kati netubeerawo n'amala nenkola ki nemugamba netutambulamu obwo bulamu naye ogenda okuli omukazi nga baŋŋamba atandise okwogerako olwo bizinesi ze yatundanga ki manda ng'atiika ekintu bwe kiti nekijjulamu omulungi ampuliriza nkyali ne mukyala Justine Maria kkiriza nveeko mubaka buno katono nnyo nkomawo tuli ku gyenvudde wa Maria nawe watuuse wano mu kibuga Kampala gw'owulira kati anyumye emboozi eyo tovaawo nkomawo
Ankabaza nti webale nnyo webalire ddala okubanga okyekomidde ku mukutu ogakikoma omusava akatonyeze mwenda Apollo FM ekkula eri omuntu wa bulijjo ziri 35 zikongose ku ssaawa 7 tugenda kutambula ddala paka ssaawa 8 ekitundu kyaffe ekisooka erinnya Mami Simairo Hajati Asiya Musana wamu naani n'omukyala Barbara Maria gwe tulina Justine Maria gwe tulina ye tutunuulira gyenvuddewe oba gyavudde nawa gyayolekedde oba nawa waali wasimbye amakanda waggumidde oba weyenyumiriza. Maria tweyongereyo obadde oŋŋamba nti ono omukyala akukyukako olwo watandika okunkyukako yagendanga nandekera omulimu gwe n'alowooza oba mubba nkyukanga nalina kakapito ngera agamba kale ng'ate nze ndi mukyala mu Kristo nga nze ngenda nnyo nankulabye eyo ku kyaki okusinza omukama buli lwakusatu ng'agamba be balina kakapito akatono weruzunga kyovula alujja kutwala ne ssente zaffe. Olwo omwami mu ddwaliro avuddeyo yavaayo olwateredde azeemu okakkalabya emirimu gye mulirwana atandika abadde munno yali akola bizinesi mpozo nga yalina ekibanda ky'amanda ng'alinawo n'omwami we batandika okukuyisaamu amaaso obifuna otyo olwo olugambo lw'ekikyala lutandise. Waliwo omukyala yali aŋŋamba naye gundi ono ng'ayogera bw'ati ne bw'ati ng'akwogerako bubi naye nange saali mubi naye nasirika ne ŋŋamba nja bigamba omukama kubanga ye Katonda yasinga byonna. Omukazi omugezi era nabeera nga wamukama ne mukama Yesu baŋŋamba mbundi nikola bwende bwenze enzunga nina akakapito nensaba onzije wano ontwale mu kibuga omukyalo olwo no bwamala okuliisa ebigambo bino manyi abakyala tuba ne sipiidi tewakyuka tewamulaga kifaananyi tewamunyiigira saanyega naye ekyasingira ddala okunzija okundeeta obusungu ndyoke twawukane naye yatuuka ng'agende oba mukyalo oba muganda yali azadde nze kale mukana nali manyi alina olubuto naye nga simanyi nti akuze ki azadde kati n'agenda namala ennaku nga 2 nga taggulawo nga taliiwo naye nga maama nagawa yabaaki atankubira simu nembikkula amanda nenkola banakola emitwalo 7 nezikwata nezitera nga biri wabivaako nga nabyo ntunda ebyange nedda ngamba olugambo lwoli waluleka naluleka oli mukyala mulungi kati nesigala era nga nkola maama nagawa yalagawa tudde naye nga teyakusigira maali ye naye olw'obuntu bulamu engeri gye mubadde awamu n'otandika emaali ye kati nembikula amanda nengasena kati nentereka nenjamu emitwalo 7 nenzikwata nenzitereka kati bwe yadda era omukyalo omuyanga nangamba sente zoli waziridde wazitadde okonzi sente ki yagambye walidde sente ze emitu sente ze watunza amanda sente ze nozirya nako busune mukwane ngane mubuuza mama gundi sente zo nalidde sente naziridde sente nti ozimanyi mu kifo ky'okusiima naye awaye ate yali abikulekeddeyo yali abikulekedde nange neweevuma ate nengenda nayinawo waliwo yali akalimo ke nali nkoze omusajja nemusaba sente zange nampa emitwalo 5 nenzimuleetera nenzimuwa nemugajjako sente ze z'omanyi najjako emitwalo naziriza omutwalo ng'abala nti wali ena kyenakola nalayira saddamu kukwatako bakasitoma ne bwe yayiwanga amanda amabi nga ye avaawo amanyi nze nsobola okujja muki sente omwasulanga we mwali mukolera twali tusula kumpiko kati nga tujja buzzi netukolerawo netugenda nabeerawo bakalaya nti ne bajja nga baagala okubawa ebintu niyenze nga nabagamba sikyadda mukola ki kale ate nekimbeerera kizibu nnyo nga ndaba kiraya nti agenda ng'oli taliiwo omwoyo omutima omulungi nempuliranga ennaku kibi kikulumiriza kyenakola nasenguka busengusi mbambe otyo olwosenguka ogwokutaano gwakutaano nga ngenda eyo mukama nga ntwala eyo nayinamu obusente bwange nga bansaba emitwalo 7 nga mpangisa akaluumu mitwalo 21 gye nali nina e Uganda omudaala nno gwali gutambudde gukoze nga nteekamu ebintu nga nteekamu nnyaanya butungulu masigiri enkota z'amatooke nga ntumyeyo mukyalo maama wange mukubira mpeereza amenvu kedo omudaala guno gwali gumaze okuzaalazaala kasente oba omwami akutakamu
nga nange nali nina obusente bwe nga nsevinga wasuulasulanga tegeza mudaala guno gukola lwakuba abantu nze era neguno gwaka ndi mbine naye nagaa ndiddamu neekola omudaala otyo mudaala ogwo guliko akasente ofunyemu osobodde okupangisa ennyumba emitwalo 2 nasasula emyezi 3 7,7 emitwalo 21 onosigazawo ne capital olwosenguko olina ku busente bwenkana ky'omuwendo okyabujjukira busente bwo si kyabujjukira naye wajjako kubanga nasenguka n'ebintu n'omwami byonna ne tusenguka ne tuddeeyo nansana egganda tetubeerayo nakola noyiriba nenkola nenkola nentandika okusevinga nensevinga nagenda okulaba ntadde mbuzi nga naye wano weetagisaawo amasa kubanga ntapangisiza nnyumba nenkuba amasa nengateekawo ebibaawo nembiteeka mu dduuka neŋŋamba wateekawo amasa nayina bwakabiina ne bampa nensuubula obubiriiti omunnyo nenguteekamu eno n'omudaala gwange gutambula nga nno nina nali nkolera ku Malukomu nga nsimuulayo ku Malukomu wewadde nansana egganda nali nga wano bampawo omuliro gw'okusimula n'ogenda ne ku kicuba mu kibuga eyo ku Malukomu ekawaala nga bampayo emitwalo 15 buli mwezi kati nga nkeera nensimuula nemala nentambula neŋŋenda wali kunoza nenninnya neŋŋenda ewaka enansana wokolera kati nga wano ewaka nafunawo omuwala gwendekawo gweŋŋamba nti yali house gaalo lindako tugende empola omulimu guno ogw'ekawaala ogufuna otya nagufuna nkyali wano ekawaala wakuba saagubagambye okyali kawaala wano owona yakujeregajerega kati nenfuna nga nsasulayo emitwalo 15 nga nako kansikako akasente akusimuula nga nsimuula nkiriininga eno bwenkero ne kasubi mu katale bwenvaayo bwenja bwenkiriininga ate bwemala bwenzira ku mudaala bwento bwenatambuzanga obulamu namala awo netudde nansana eyo nenteekamu amasa wenamala waliwo omuwala yali mukwano gwa nemugaa hausigaalo nemugaa naye omanyi tulekenga 2,200 buli muntu okumala omwaka hausigaalo ng'akola mu nnyumba ya mulala naye nga munyumya nga mukwano gwange kubanga yantundirangako najja netutulawo netunyumya amaliriza emirimu gya mukama we nga mugamba omanyi tusuule nga bunaku 10 bbere okumala omwaka nga nfuna akadomola nga nteekamu nga nkokya nteekamu tandika kusuula 2,200 naye nga mumakinga sure buli lunaku mutisaamu buli lunaku bwe gwatuuka mu gw'omwenda nze nga ngamba kati ntaddewo amasa ntaddemu edduuka neetaaga firiigi nze nga ndoola ssente za mukazi gwatuuka mu gw'omwenda njoola mwalimu akadi kamu emitwalo 12 nga ngenda Kampala road ngula firiigi hausigaalo omuyise kuliraba mulise kuliraba mpulira olwo oyiriba na bulamu hausigaalo alowooza ssente ze munange mu kadomola zozezaamu nga ngula firiigi ngiteekaawo omuwala yakuba endulu nga ndese firiigi nenze nga ssente z'omukazi banenenkola kati firiigi notandika obutunda neteekamu soda wamma ne bunyuma ng'omuntu ajja ewange n'atwala ennyaanya n'atwala esigiri omuzingiraawo n'atwala amenvu kedo n'amutwala nali namuwaawo ne capati omuwala oyo nga bwemba ngenze eri okusiimuula nga ye asigala asiikirawo capati olwo omukuuma atundire oyiriba olwo ngulaki bwengula firiigi tutaddiza okamula amazzi g'10 amma bizinesi nekolaki netambula kati tuba tuli awo buli amasinzizo gaggwamu landiredi ayina omwami n'omukyala ng'omukazi amasannyalaze naye nali namugaya nja kuwanga emitwalo 3 omwezi olwa firiigi ero banaye nga buli oluggwako njagala amasannyalaze omukazi yayaddaki nangamba va ku nnyumba zange genda naku etandika olwo otyo nangamba naye ekintu kyange kikutteyo mukazi ng'omusajja omukazi muleke oba gw'oyagala okweddiza nze kankuviiri nga talabanga ku bbaawo ng'abeerawo era we twali tusula emmanju oba oyagala mweddiza nze ŋŋende bannange ate nalinda nga byonna bya bizinesi ng'ama yali enyumye ne bakasitoma bakuttewo bamanyidde baana lingenda mu myaka ng'ena ng'ekintu kikutte bizinesi olaba egazi olwo nga era okyasigala akadomola kano osuulamu akadomola
twasigala era tusuula ono house galo kati house galo twagatuuka okugenda mu December tugabana nze nasigala nsuula bwenkola n'eri enzu yagenda okutuuka mu December nga 31 yansaba nga mbulamu omutwalo ogwo wasuulanga 14 nasuulanga oba nfunye mutwalo nga n'oteekamu omanyi kye wajjamu ng'oli w'amazima bannaye yagenda okutuuka nga December 31 ng'olina zize zokka nga nina emitwalo gyalina kuba 7 oba 2 nina emitwalo 7 mugumu ezize nga ye era bwe nateekako 5 nateekako zonna nampaako 5 ngamba weebali kutereka n'akutenda amazima nze nentwala firiji yange nga njina esente z'olikoze eki ozimuwadde maali eteriimu haraamu musenguka olwo kati olwo omukazi n'atulemesa nenvaayo nenzija no mu tawuni kati edduuka olwo oliteeka wa edduuka nalibisaanyawo ebibaawo nembisuulawo nga sina gye mbitwala balya mmere balemesa kati odde ewaka nzira ewaka akalimu ak'okusiimuula kakyaliwo ak'okusiimuula kaali kakyaliwo kati ndowooza kufo kasinzeeko kati kekakununula era nga kati olwo firiji omwami yali alina mikwano gye gitunda wano ku Namirembe Road nga ngamba ninayo abakwano bange balina edduuka lyaki ly'emifaliso njagala nkusabirewo ekifo bambe nga nsabirawo ekifo nga nange nsitula firiji nga bansaba emitwalo 21 nga omwami ekolo yannyambako ng'agisasula nga ntandikiraawo ku Namirembe Road kati guno ogwaka ekibuga okisanze otya ku Namirembe Road ekibuga si kibi olina kyokifunyemu kyonyumiriza omuntu akuwulira kati ku Pale FM ninamu okubanga firiji yetukoledde kiki firiji ye maama ye taata ye mwami firiji okyalina omwami wooli kiki kyofunye mu kibuga wano bukyanga oyingira kibuga okutoba kwotandise nentuuka nasanga abaana be natandika okukola nabo balina kasente zinali ate nga nakoma kweri miliyoni gye nalaba nga ngula firiji naye nga sigikwata nga mukama nange neegomba otyo nfune ku ssente abaana ze bakola ki ze bakwata waakiri nzigulemu ekintu otyo bannaye natoba nenonyesa kye nakola ndiddayo kadomola notandika okusuula segeza ka mugaso nakwa 2019 nenga guno omwaka Yesu nalina obubiina bina nembuvaamu nenga buno obubiina tebunkolera kanfuuke nze kibiina wano kadomola kange kibiina buli lunaku nagamba ntandikira ku 15 banfunye 3 oba nfunye emeka naye 15 ze zingira mu kadomola nensuula nagenda okumaliriza nga nina akakadde kamu emitwalo 5 okutuuka mu gw'omwenda okuvanga lumu olwo myezi emeka egyo okuva mu nga lumu January tuuka mu gw'omwenda emikakadde kamu nalinamu kakadde kamu emitwalo 3 nengenda nina awo obubiina omukazi nanga waliwo akabiina bakayita Asha tugende kakuwole nengenda nekampala emitwalo ago nengamba kati awo maze nengenda nensooka nbuuza kapoloti eganda eyo kakiri eyo bakka eyo ngamba naye kangende nepike owezezza akakadde kamu mitwalo 7 ogamba nti nonya poloti naye njagala tandise bisimilla nga ngenda twagenda waliwo abaami be nagenda nabo babloka tutuukayo mwami teyali mubi ng'agamba olinako sente kakozi nnaku kamu 7 sasula ndaluja zireeta olwo yammeka olwo akulamulidde atya 3.5 kati weewaddeyo osasulako emu 7 ezerosi zaali biru ya tetunabituukako ebyerosi tukyasasula kati nange we nadda nga nkwata omwami obwongo wamuga nkubulire nakapoloti kange ekensasudde naye musajja mugambe koye ninawo 6 omwami ng'azinsimba olwo oyanguwa nga ntwalayo nga tebuwera kamu 210 ate 7 gattaka 6 manya bwawera bumeka 3 kamu 2 nga nje sasula ngamba kati awo kati ngenzi najja nentoba nensasula looni eyeyana nenziramu ng'omusajja nno yampe myako namusaba omwaka gumu naye nga nenziramu neneewola endala nensasula era nentwalayo nga nonyweza firiji mu kibuga nenyweza naguno ogw'okusiimula nga gugenda mu maaso ogw'okusiimula nga gugenda mu maaso otyo n'omwami n'amanya nti omukyala wange ddala nemala nensasula namala tugenda okugira nga poloti sigimazeeyo Allahu akbar ku poloti wano wooliribye wano ku firiji mazzi ga 2 meka ku meka poloti ya meka ku meka 10 kwana la
la haula wala quwwata illa billah. Ogwo mwaka ki ogwo? 2010 tugenda okugenda mu lockdown. Ngendagano yange maze giteeka wano ku Kigundi nga bamaze ne chairman mumaze. Bwana tandika kina mwenda n'ogikutula n'ekikutulaawo 2 oba 2 gwokusatu. Amina. Era wayiriba. Kakati n'ogitandika wateekamu kayumba. Era kati gyenva. Ova wuwo. Nva wange. Gyeyogeka oluba. Gyenteeka oluba. Oli mu makaago. Omulungi ampuliriza oli ku 107.9 Pale FM ekkula eri omuntu wa bulijjo ye mukyala Justine Maria. Tovaawo nkomawo. Okimaze? Maliriza. Kiwedde? Nnyo weebalire ddala okubanga weekuumidde ku mukuto gwa 107.9 ekkula eri omuntu wa bulijjo. Sikyalinayo ddakiika wabula wano wenjagalira owayeemukko ne mukyala Maria ku noti 759 10 noti noti 759 10 noti noti. Apple FM, hello. Yamukulu Yusuf. Bali kuwuliriza. Wanje amen. Eso amina. Boza mukyala Justine ekibuuzo ayanukule Pale FM, hello. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Asebo. Amina. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jasi bakusiima busiimi. Olwo Jasi njagala kubuuzayo kino kimu ekisembayo. Ova otya mu muzigo oyingire mu kayumbako? Olwo okuva muzigo omaze okusasula poloti. Natandika okugenda mu bubiina. Kubanga nagamba ng'omusajja banneereeta akasente tukole ki tuzimbe. Omusajja naye omulaba nga bamanyira abasajja ngamba nze nno bino nze nkole ne muganze emirimu egyange gikozesa maanyi ja kutuuka ekiseera nga sisobola gikola ki giteekako mikono. Konze osooka kuteekera baana kubanga omusajja ye takaddiwa akaddiwa nsawo. Ate gwe olaba nze ngenderera kye nakola nga ntandika kugenda mu bubiina nga neewola. Bwe neewola ngamba enkubira ow'amabulooka wooli wawo tulipu bweziti bweyiwawo kano ak'okusiimula wekagattawo. Ak'okusiimula olwo nakavaako ng'omusajja naye atuukidde ddala takyagala kusasula. Olwo nkavuddeko nakavaako ng'era ndi wano kunamirembera oli akakumenya tayagala kusasula. Kati otebenkera ku firiigi kw'otadde obwongo. Ngamba kati kanfokasinge ku firiigi yange. Kyonna kinaakola kinajja ekinaavaamu nga neewola ne nteeka eri nze firigi n'ekafiira. Sokoleke omwami wano omugamba nti munnange nze nkooye wano akugamba atya? Ye abeeramu ebyo owaaye nze sente siina. Kati onuwirira nze ne ngamba owaaye kankole nze ebyokuddaawo nti ate kiki nga ndaba nga omanya otandika kufuna abazimba nga ngamba owaaye
olwafuna akasente kaye nga ngendeyo mu bubiina era mu bupowesa bwekingazi nasooka kuterekayo obusente bwange eyo mu chipu bwentereka bwenfuna 5 nga nteekayo bwenfuna emmeka nagenda okakala waliyo miliyoni nga 2 chipu byebiki chipu adiweya aginteeka olwagira nagenda okulaba nga ziweze nagenda ngamba waayo kampa akasente kange nga nzijayo nga ngenda nga muzimbi yagala mmeka wajja otya okuyingira chipu adiweya waliwo eyaŋŋamba maama wange omuto nayita akasubi mu katale nga ndaba waliwo awoozawooza essente mbuuza awooza amabugo nti nedda oyo wa chipu adiweya agenda asolooza ow'olukumi gwe luweeyo naye osobola chipu adiweya bazimba kitongole chipu adiweya hadiweya nga yo naye osobola okuzimba yabawa ofa ab'ekasubi osobola okusevingayo sente zo oba oyagala kuzimba oba oyagala kusevingayo just busevinzi kwegamba ye abamufuna mpola abaagala okuzimba musuulayo obusente bwammwe obubala takugjaako akuwa lisiiti n'osigala ng'osevingayo bwe ziriwera ng'ozijjayo ng'ogenda otandi oba bijjewuwe kansooke njewo bakabono katono Justine Maria kakati otandika wa saving akasente ko owa hardware osulayo sente zo akuwa lisiiti neziwera mmeka kati bwe zasooka neziwera oba miliyoni zaali miliyoni 2 nemala nezijjayo nezigulamuko ku bintu eri amabulooka olwaliwo neze nali newoze mu bubiina bwengula ebintu otyo kati oluvannyuma nesigaza emitwalo oba 5 gye najja eri mwadiweya nenjikuba mu powesa ate byebiki olwo powesa eno eyakabaka waliwo ndiriddemu nti bawola kaki akasente akawerako oteekayo mmeka ate naawe nezikolera amagoba n'ofunamu otyo kati nezijjayo n'ataano nengakuba eno mu powesa lwe bakuwa akakadde otyo kati nze ngamba za akakadde kasobola okuzimbayo ne bweba luumu 2 kubanga bikozesebwa nali nkolaki obirina nga njagala seminti na za muzimbi otyo era bwenti bwe nakolaki owatandika nemala nositula rooms mmeka nasitulayo rooms 2 neziggwa nenkomerera nosereka omwami oyo ng'ali kuki omwami wo omwami ate saamugamba nga nzimba ng'osirika bibyo kati ng'atuuka ngamba tugenda kusenguka ngenda kusenguka wano tuveewo esente zikyalabika olwo omuzaaliddeyo abaana bameka olwo nazaalayo omu yafa nali nzadde abaana 2 omu naafa olwo mulina omusigaza omu omugamba kati ngenda kusenguka kati olwangamba tusenguke wano nze mpulira sente ennyumba ya konze nfune ya sente mmeka nti mufune kati tufune ennyumba ya mitwalo 10 konze amugamba kale nti ngenda kunoonya owa ennyumba nga mugana nagifunye nangamba ngenda kuleetera sana kusooka nkuleetereko 2 male 10 muyiyo ngolo tukyali mwene eyo anti naye kakati gwe iyo mazo gisereka sinasereka
kati bwe yajja bwampa ssente nga nsirika olwagira naleka nfunye wenziteeka nga ninnya wanava ku mulimu wange namugankubulire nze sikyeyongera muziga ennyumba yagwa ngenda kusaako mabaati abiri gano kotandikira kwe natandikira kuba nalina amabaati weegali waliwo agaliwo nga nsasula museresi yeewuunya naga wano watutuuse wano wetuuse webale kujja webale kumbulira gye nvuddewo ampuliriza ndowooza afunyemu ekyokuyiga baka kibwowo omulungi awuliriza ku Pale FM aweddemu essuubi bannange aweddemu essuubi toggwamu ssuubi osobola okubaako nekyosobola okutandika ne bwe kiba kitono aye tolowooza nti ssente nnyingi ze zitandika ki omulimu ne bwe giba 5,000 gisobola okutandika bw'otandika n'ekingi kisobola okukulemerera naye bw'otandika n'ekitono ogenda weezimba mpola mpola n'okulaakulana. Kati wano firiigi era gwe mulimu w'otadde amakanda ye maama gw'otandise nagwo nti ye maama ye taata Justine Nasiibula mulungi akolereza. Bannange abatuwuliriza mwebale kutuwuliriza bannange mwebale nnyo abakubya amasimu bannaye mwebale kubanga muliza Pale FM bannange mbaagaliza omukisa gwa Katonda amiina bannange sina na kyenyiza kwogera kuba bimbuze ne byenjogera mubeere bulungi nebaza ne Mukama kuba gwe mulundi gwange gusoose okubeera ku mpewo za Pale ku rediyo ye mukatonda oyo atakumira mpeera amiina beera bulungi kale baami namwe mubeere bulungi naye neyanze okunkyaza